naye ekizibu omukazi oyo wenakomawo wano embeera yatandika yayonoonekerawo nakomawo natuukirawo ejjukira n'ebintu byonna nali mbisindise kumana nali mwesiga ebintu nembiisa mu Kampala paka direct busi bwe natuuka tekyamusanyusa yagamba akiwaze nga tongamye kuba namugwako bugwi hala tia kuchima ku airport wamuwa surprise namugwako bugwi nasanga omwana wange yandaba yakaaba nakaaba nemanya omwana wange abadde kituufu abadde agenda kufa nange nenkaaba ng'omukazi atulaba atandika okugamba omwana kati jowero kiki ekikukaabya olabye maama wo mu kifo ky'okusanyuka ate okaaba ndagano ng'agijjayo ng'agimpa nansanga ebintu like gye yampa ku ssimu nga si yeeri gy'alina eryo ettaka lyali liyise mu mikono y'abantu ng'aba naye we nali nvaayo yaŋŋamba tulisinkanira Magombe ate ojja kuzunga n'ensi eno nemugamba nigwotiisatiisa naawe omanyi byempiseemu yaŋŋamba yagamba ojja kuzunga n'ensi eno naye kyeyaŋŋamba tandise okukiraba otandise okuzunga kati oyo mukwano gwo mukyayogera soogeranga naye nze yambulookinga soogera naye nyina n'ekintu ekijja nekindumba ekiro naye kijjaawo nga bugenda kukya kati byonna wali ogezezaako okutusabira oba okusiiba agendako mu kyaki nina pasita gwe nagendako ali eyo busi olw'ensonga gye nali mbeera omulabi wa Shalom 256 andaba seetaaga buyambi bwa ssente kuba nsobola okwebeezaawo natandika okwebeezaawo bwe natandikira okuba ekyeyo neemanya nti olina okwebeezaawo kuba nze namuleka njirina leeta mukubireko wano naye tandoga nange omubuuze ekiki kyafa nange kuba kuba kwetonda nze ngende mwetondere. Hello. Good morning. Good afternoon. Morning. Ntokerako nani? Assalamu alaikum. Hello? Ntokerako nani Sevo? Yogerako ne Leighton Kawesi. Rusi aliona mwale yali Saudi Arabia. Haye nyinyi oyo yali omwe yali Saudi Arabia omweru. Yali atali mulamu. Ekyo gamba yafa. Natali mahi yafa. Oba wamutta. Oba wamutta n'omukweka. Natali mahi yafa kituufu. Era neewunyiza nnyo omuntu okunkubira nga mbuuza Rusi. Etegeeza byayogera bituufu wamuloga. Era yali asaana kulogebwa kabeeri kamanja ssente mutumanga kanteresa ssente. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasore kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 alanya ba subscribing kindly you're missing out a lot. Subscribe to our subscription nako owenga atoli mbe subscribing notification bell register so that you get notified each and every time that we upload. Asing me for the first time obanga oli mukubira nga twondaba inze Shalom Haddad Kawesi era nga ndi ku Shalom 256 where your story matters. Mwemba kutekisiba konze nze kamba ko na fala Shalom hese service gali abasajja abasangi wa Nsas ku the Village Mall mbende wali park emitiana ku muzikiti omunene awo 0705 271973 Shalom ero abasajja agalwa benyuma mu size anya
nga kwongerako ku bwanvu ofuna Shalom Oil, Shalom Power. Package eno y'omusajja akalo back complete. Oba so gamba nze amanyi gange mwegali nesi afuna morning elections then wemba njagala otandika asooka zenya nako gwe ka Shalom Power. Ate gwe ngamba nze nange mwendi ntandika bulungi naye customer lounge esooke y'okubiri nirage sawa nga 12 na kululamba wetaka 5 rounds and above. Kwa 0705 271973 obengo ofuna dagala olwaleero. Tuagamba your story matters, your tagline ya Fan Shop 256. Ubango onya story ngenze mbagamba, mwonya story jagala tweyalinge out eri viewers eri omuntu nala agimanye kye wayitamu kye kyakutuukako whatever happened. Stock is a story of Fabojo. Waku 0705 271973 obe number esimu eri wansa ojola bao grow third ya Shalom 256. Onyako lwaleero ndino omukyala bamwita Ruth. Kaze dali bali baita bacha akanjuka nalyo munyankole ndio mukiga mukiga akaje mukiga nyagende Saudi okola why not ndamanya bafa abaganda fasi wagende n'abanyarwanda umyanya ngaliza kola bwa kadama ngataka mbanyarwanda balungi bagenda naye era tukayo mara ku struggling ogenda yangu ngafa abana Uganda era Mamuli bakozi nnyo mmwe mukola nnyo. Abanyarwanda abagalanya abalabu. Batwagala nnyo naye sifenna. Kisinzira muntu kigoba otomedde kale. Goba oguddemu. Kuba banjawulo nnyo. Katova ng'oli munyarwanda ng'oli mwala munyonga kangene nkola obwa kadamu. Ya bagenda. Bagenda kozo kimanyi bulungi Rwanda teri mirimu. Omunyarwanda watuka wano atayagala vaawo awo efunira plan egenda wa kucheyo nde manyimu abakazi abalungi mugenda mu byeyo bakuwasa ofuna omusajja noga akamusajja kampase okusinga ogenda okukola emitwalo 8 ku Uganda ya katikale tewakyali mbu mukazi mulungi mboba wasoma oba towasoma. Enyiga kyekimu. Ense tunyiga kyekimu. Omweru n'omuddugavu. Fenna oba oli mulungi ng'otonya ng'amata ense kunyiga. Nga nze olaba. Nawe ensi yakunyigako. Ensi yanyigako. Naye omuntu omusange yo kukuwola bakwesiimisa. Nga naye akwegomba nga naye tamanyi kyoyitamu. Tamanyi balaba mukyala mwenyo ojja kwongera ku ddoboozi. Balaba mukyala mwewe tebamanyi byoyitamu. Nga tebamanyi kyoyitamu. Nze nsenyize nonyeza kibuli nonyeza solution kale ebuze. Kati ngambye okuswala nfe ekulwa nsonyi kanve nsonyi nziveeko nve njogere ekinnuma. Osanga nafuna solution nyinani. Nye togenda kufa. Lwaki olowooza ogenda kufa? Omuntu osobola okufa. Nga ki ekikutta? Kati nze Shalom osobola okukkiriza nti nze seebaka. Tewebaka? Nze sobola kwebaka. Nze kiro seebaka. Mba ngenze kati kwebaka so kumala kufuna kyenywa kinkubyemu ndyoke neebake. Ate wenza okukira siddawo kulw'ebizibu. Byenyina bebigano okwebaka oba olina ebikozesa ekiro? Ebizibu nyina n'ekintu ekijja ne kindumba ekiro n'ekijjaawo nga bugenda kukya. Kati byonna wali ogezezaako okusabira oba okusiiba? Agendako mu kyaki. Nina pasita gwe nagendako ali eyo Busi olw'ensonga gye nali mbeera. N'angambako kyava n'ekintu kyagaana. Ate yansabira. Ekyo ekintu ekikulumba ekiro? Yes. Yansabira ebintu yabiggyayo. Membiraba oba yali muferezi simanyi. Ng'abiggyawa? Yanga ebintu bye bakola byonna kambijjeyo birabe. Yabiggyawa? Si alina ebintu byakola awo n'olaba nga abijjeyo abiteekayo n'abiteeka mu baafu n'abikolaga. Mu baafu okay. Ng'abijja mu baafu ng'abijja nti byagenda mu baafu. Alina ngeri gy'asaba n'abijjayo ng'akusabira. Ng'abijja gwe yabiggyawa? Simanyi yankwatangako bukwasi bwa nti negenda olanga ebintu biri awo mu baafu n'agamba olaba kino na kino mulimu ssente
nga mulimu kibi byonna n'abiteeka nga mulimu n'engoye kati n'annyonnyola buli kimu bwe baakinkola yakinkola n'ansabira ng'agamba ani yakikola nalinako tali wange mukwano gwange besiti wange naye abeera eyo Busia gwe nateresanga sente zange andukye naye kozi yonna n'okubeera wendi kati yoyo mukazi yakutuusaako kubeera saakomaawo nina n'awalala wenagenda ensi yakakati of course tosobola kutuula olina okubeera ng'ogezaako wano obigaana n'ogendako n'awalala mu basawo naye era bampa omuntu ogwo yali best friend wo yali best friend wange nga gwe nkola ssente n'enziweereza kumanya namwesiga oyo omukazi namuweereza n'omwana wange ng'abeera nemu omwana wange nga mbaweereza ssente nga obimanyi era ebintu by'abakadamu ofuna omuntu gweweesiga yoyo obeera omuweereza ssente nga yazipulaningi. Lwaki wateweesiga famire yo oba mwami wo okuba kyolina omwana? Nga nagambye at first famire yange eri mu kyalo nze banzaala Kanungu gye nviira eyo mu kyalo mu famire yange saayinako omuntu nayina ne WhatsApp nti tuwuliziganya poza okukuba direct ate atawa omwana oyo muleke amukyawa kati ogenda Jessa wasooka mu nsi ki mu Uganda agenda ova mu Uganda mwaka ki? Nga nva mu Uganda 2019 December 2019 nengende Saudi Arabia natuuka bulungi nefuna boss nga mulungi netandika okukola nenkola nemala nga myezi 6 ng'okola ki ng'oli mu kiyumba? Nga ndi mu kiyumba kozi nafuna family yali ya mukadde naye nga alina abavubuka ekyandemesa eyo family abavubuka bantawanyanga kozi mwe baalimu abawala bonna nga bafumbira abavubuka nga bakusaba nga bantawanya nga bakusaba nga bansaba sikunsaba kunkwata force tebankwata naye nga buli wakusinkana yagalayo omuwala buli wakulabira ayumirawo. Hey, abaffe. Welcome to Shalom 256 is happening with Gamba. Kasitole kigambo it is happening. Ngomanya the story is happening. Omwala buli wakulabira nga ayimirawo. Ng'oli mukazi. Atambula agaludde. Ye ayimirawo. Cause jukira baali bavubuka bonna nga balina mu myaka gye gimu. Balina myaka emeka? Omu yalina 2, omu yalina 18. Naye nga obalaba bonna basajja balinga basajja bakulu kozi bali abantu bakula bulungi. Tebakuwanga kati wambo anti. Ebyo ya anti ebyo. Tebakwitanga anti. Kati bakwitanga batya? Ate baagala nnyo abaddugavu. Ya kasita akulaba atandikira tebamanyi Luzungu. Kati akusaba atya? Akusaba. Akubuuza ssente z'oyagala. Mu Kimulwalabu? Ya. Kati ayogera atya mu Lwalabu? Asooka n'akuwaanawaanamu awo nga bwakukwatirira n'omuganda tonkwatirira nasookanga kubeera mukambwe. Munnayuganda kyagaana. Nasookanga kubeera mukambwe kozi twali tuyise mu training nga batraininze. Bw'omwala bwakukwata kugaana. Ya. Nga olina okuba mukambwe kozi maama bwe yali atambula nnyo nandekawo nabo oluusi naye buli lwandese agamba making sure tova mu kisenge. Nga mama amanyi batabani be? Nga abamanyi. Nga tova mu kisenge. Luusi tova mu kisenge. Omu ye yali ankwatidde no mu kinaabiro. Yansanga ndongoosa ekinaabiro n'ayingira. Ng'oli bwereere? Nali ndongoosa. Oyambadde ka night? Yes, n'ayingira. Night eri teri kwambala night kozi oba mu maka g'omuwalabu olina okwambala ddeera bino ebiteeteeyi binene. Biddira? Ebiddira oba n'oyambala uniform. Kati nze omukadde kye yakola we natuuka nasooka kwambala butishaati bwange n'agamba hatha mafi heriwa mafi kwesi ng'agamba ebbeere kuliraga abalenzi ojja bakema hatha horuma shofi nti mushikira mushikira tekikirizibwa ekyo omanya abalenzi obakulabira
kale nasooka kuba protective nga njagala nyambala gateteyi gege yampa ne nesiwako omusipi of course nsobola okukola emirimu naye abalenzi bansumbuwa nnyo bwe natuuka nga nemererwa bambi nenga atono omulenzi ajja mukinabiro wali mukinabiro nali mukinabiro nga ndongoosa waliwo omulenzi nnyo ng'ayagala nnyo okusaga buli lwandaba aseka nesigala nga nkozi nga nsibye face nasigala nga aseka najja kati nasaga nga ku sinki nankwata nampite mu mabega wati nankwata amabere n'aganyiga oluganyiga avaawo amaze Abawarabu abafe Omwarabu nga mara mangu marama basamula mangu kale tobomanya Abarabu tebangala mu kati goli wakubiri olaba ne mama we mukyala wono Omwarabu alaba mama we Naima oba sister we mukwano nedda kati nza kunyumiza baruddemu ekyo kinene bakoze eme Saudi Arabia nimbakola mu Dubai nababeeramuko ne kata nabo beredde Omwarabu alaba mama we oba sister we yes Naima katoroza abawarabu oroza bawasa ebali nti bagenze nti ovudde wano genze kanungu kunonya omukazi no bawasa families za bewasa bokana bokati ovola bafanagana abarabu bewasaamu nga tuli ba Luganda nawe mwana wange nakuwasa yes naso mwana we gwe nze nawe nga tuli ba Luganda nenzalo muwala gwe nenzalo mulenzi bajja kwewasa ate nga tuli ba Luganda Benye bya cousins tebiriwo nti abantu oli ayita kati Omwarabu atata ayimira kya ku sister we bali baseegu just no Omwarabu museegu nnyo baseegu kyokka be basinga okwebikirira ne kati soke twawule kino ekintu tuyinza okugamba Abarabu nga si basiraamu babeera Abarabu babeera basiraamu bamukolamu abo abasiraamu abasaala nga akola ebyo basiraamu nnyo omukankubulire bano tuba mu Uganda tubayita batabrik abatemye empale batemye empale abakazi bateekako buno waba atambula tolimulabako face naye wabeera waka muganda wange abijjako byonna abijjako alekako asiba mu nyumba nga yambadde buno nga yenna nga yetegera bbaawe nga yeeteze bitya mu nyumba beera bulala naye oba bafuluma bateekako beekirira walinga ku sinki bwonti wali ku sinki oyoza omwana w'Omwarabu n'ava eri somu bonna omu yali atabeerawo yali akola naye abalala baali basiiba waka naye nga balina ssente simanyi ssente gye baali bazijja buli omu yeevuga basiba beebase waaba agendako out nakwata emmotoka ye n'atambula kati nga gyakwata ku bbere nyota ku banduulu omusukumeeri naye nogenda omusukuma nga alwedde amaze omusukumeeri n'omuwoni nga n'omugamba nvaako kati omugamba mu lulimi ki mu Luwarabu nali manyi kati wamugamba otya avudde eri akutta okusinga wamugamba otya ng'omweggyako namugamba hadha mafi kwesi ana Kalaban nemugamba ana Kalaban na Uganda ana Kalaban nja kukuba ggwe nene kambwaza naye nga wa kati bwe bandemerako nnyonyo nembalaga nti saagala at first nali fala nnyo cause nali vudde Uganda batukuutira ne batugamba Muwarabu wakusangira ku mwana we kutta oba bbaawe oba ofudde bakibagambe eno kubanga n'omukazi omukazi yennyini yaŋŋambanga oyogeddeko n'abo abaana n'abagamba toseka nabo gwe kola ekyakuleeta kyokka kati bakuwanga ssente mmeka nagenda nga nfuna 900 naye bwe nagaana twali mu kisiibo bwagaana okola ki like nga bajja ne bansaba nengaana embeera netandika okukyuka ate ne batandika okugenda nga bagamba maama waabwe mbunze ndi mubi n'engomaze okubamma tataabwe yaliwo tataabwe yali yafa bambi kati maama waabwe baali wetuuka abakonectinga ku wifi nze nali nakava Uganda nga nyina amaalo gange nagenda okulanga essimu internet evuddeko bakujja ku wifi olwo embeera etandise okukyukakyukamu nengamba mama n'agamba kuva leero ogenda kuba nga weegulira data
Choka data wero tandikira mitwalo 10-12 awo bijatandika okwononeka kale mu kisiibo ne batandika okunekengera mu busimanyi nkuba abaana baabwe ebifaananyi ne bateekawo ekibeero Muwarabu ye okwekyusiza tewayitawo na mwezi ate nga mubadde wa mikwano oyo mama yali anyumiza baba yafa nze ndi mulekwa nze ndi namwandu baba yafa buli kimu yenze ne mubuuza ate sente ozijjawa agamba gavumenti ebawa sente gavumenti yebalabirira kati embeera we yayononeka bweto ne bansaba essimu yange jjukira nange nali nyinamu omuto omunene nenga kati mbanzija ku wifi ndi ku data wange essimu yange bajjagaza ki nga bajjagaza ki essimu yo nga baagala kucekingamu akamanyiro k'Abawarabu nga baagala gicekinga mbuzi natandise okuba abaana ebifaananyi biki essimu we nagiremera ate tebaakubira family yonna ne bajja y'Abawarabu abo n'abawala ne bajja nga nze simanyi nga nze manyi bazze kukyala lwali lweggulo nga ndikola na mirimu nga ndi ku sink ne bampita bampita ne bagamba leeta essimu nengaana ne basindika omulala nengaanira essimu yange nengikwata nengiteeka mu kaleega nensigala nga njoza ebintu ne bagamba tukuwonize kati leeta essimu guno gwe gusembayo nengigaanira nali njyawo nendaba oyo omuvubuka omukulu ow'amagye n'ajja nansika yasooka kunsika nengaanira ku siki nendemezaako engalo nankwata ne bantwala mu kisenge bankuba bwe batandika okunkuba essimu nange nengiremera nenga sijja giba oba munsika kati nga bakubira ki mbaagala simu ng'ekoze eki kugikebera bagikebera nga yaabwe ng'okoze eki lwaki bagikebera nga baagala laba anti bali batandise okuneekengera bunkuba abaana ebifaananyi mba ne mama mukuba kale nyinamu ebintu by'obuseegwe ngeri kyetwale mu kyali kisiibo bankuba nnyo nga mpulira ngonze ne mbaleka essimu ne bagitwala ne banzija mu patana ne bagitwala ne batandika ogicekinga olwamala ne banzigalira mu ruumu ne bagenda saamanya bye baateesa naye bandekamu ne mala 5 days nga bakugalidde mu ruumu nga ndi mu ruumu ennaku 5 awo we namanya nti kati embeera enyononekedde Omuwarabu kasita olaba ng'akyusiza kkala n'emmere ye gireke kuba asobola okuteeramu obutwa n'ofa emmere nze bagireetanga ne mbagamba sirina njala nange nsiibye nengenda nenywa amazzi kati basiibanga naye ng'ate bakola ebyo nga basiiba basiiba beebase jjukira naye nga bo twali mu swawumu nga basiiba olweggulo sawa nga 10 eyo nga bazikusa okwetegeka awo mama wajja nanzigulira nambuuza oyagala ki ne mugamba nze sirina kyenjagala kati lwaki baali basiiba nga bakuyisawo batyo neŋŋamba Mukama Katonda kyabasazeewo kyekyo lwaki baali basiiba nga bakuyisawo batyo ate Omuwarabu weze zivuddeko ebyo tayagala kumanya oba ali mu kisiibo kanyomala ennaku 5 munda ennaku 5 naye ng'anywa amazzi gokka kampani yo nga tekuba ku simu kubuuza mbuluusa ate kampani ye kasaba kutuusa eri kampani ze Uganda ezo zasookawo ezo zedda zaali tezaagala kumanya kasaba batuusa ne babawa ssente zaabwe bo kiba kiwedde bo baagala kukola ssente era natuuka okuvayo nga kampani temanya nga kye kyantuukawo kati ennaku bakugjayo batya wenatubeera nga n'emmere ng'anywa amazzi gokka avaayo nga njagala nakufa ne bantunda kampani endala kampani oyo yakutunda oba Muwarabu yakutunda Muwarabu yantunda nafuna kampani nantunda nenva ne banzigulira nali nkyalinamu katono akatambula kuba nzijukira nezirisaako nawulira nga mama ali ku lujja agulawo nenzirika nasanga nga nzirise nga amaaso gonna gatunudde waggulu nga so yakola kinaleeta amazzi n'aganjiwako awo nenzira engulu naye nga nali neefiisa nga njagala bante kuba bambuuza okyayagala kutukolera oba oyagala genda nembala nze njagala genda
jukira byali biseera bya covid nga tewali nnyonyi nga tewali kikati option yali okuntunda bakutunda wa bantunda company ndala ne babawa sente era kola mu kiyumba nali mbabanja myezi 2 bazisasula twawukana bulungi kamu 8 ne twawukana bulungi ne bampa n'essimu yange byonna ebyo bye baali batukute n'ensawo biki byonna ne babimpa n'engenda nemalawo nnaku 2 ne banfunira bosi omulala. Ano bosi omulala yali atya era bakutwereka kozi waliwo Saudi era yali Saudi kati bosi omulala yali atya bosi omulala naye jukira yali covid yali baali bakewasa nga muwala mutono muvubuka mutono naye nga balina akaana kamu awo nentandika okulabirira akaana awo wakunyumira wanyumira naye nga akakazi nga omanyi obuwala bweri bufumbirwa bukyali buto kalina nnyo olujanja ate nze nga nkalaba nga akaana akato kali myaka emeka nga 18 kati awo nafunira pulaani etoloka kali kakukyunga akakawala nga kankyunga nnyo teri kwebaka olina okubeera ku mwana we mpaka omwana yalina efujjo omukazi yakolanga naye ng'akolera waka kompyuta nentoloka nimbalekera ne passport ya wamalawo bbanga kyawo amalawo myezi 2 kati ani yakutolosa naye ng'okumpa sente nazo nasooka kuzikaabira bo baali bakuwa mmeka bo baali bampa 8 kati ofuna ki ekirowoozo ekitoloka of course woyingire Saudi oba mu groups omayana abeera mu groups mubeeramu ne basekadaama ne bakadaama abalala abatolosi kati waliwo omukwano gwange yambaliramu n'agamba enebwe tukikuba toloka nga bagenda kukola ki bakikuba like bakolera sente nyingi nga bagenda bakola mulimu ki mu kiyumba freelance ofuna ekiyumba ofuna waliwo bali babayita mama biyumba mama biyumba tata kiyumba oyo yakufunira omulimu n'ogenda n'okola n'okomawo n'osula n'okoma obeerayo omalayo ng'omwezi kati oba oyingidde oba oli free naye nengenda nembeerayo nga nakola sente ozi okusobola okugenda mu Mwarabu n'ofuna ekiyumba nga kya muzungu n'okolera nga 13 obukadde 3 nakola sente kale ebweru ye neeyagalira Saudi neeyagalira ebweru mu life y'ebweru kati mu kutolaka wano passport ogirekayo ewoono agibalekera driver n'ajja n'anuna zaalina saa 11 ez'okumakya nziruka watuukirawo natuukirawo era wooyo maama kiyumba anti amakimba abasinga batwala abala mu bwamalaaya nze nali sirina kyemmanyi naye gyebali abasinga kati maama kiyumba kyali kikyayo watuukayo bwe natuukayo nasomeramu n'agamba ojja kuba osasula renti wano ne woba toliwo olina okusasula renti $5,000 buli mwezi ebintu byo ojja otuukira wano ekiyumba bwe kiba kikulemye ojja n'otuukira wano netukufunira omulimu omulala tutyo embeera gye natambulirangamu e Saudi nga mutolose ekiyumba bwe kindema mukubira nti kinnemye ne banona ne bandeeta waka nenkola sente mpolampola bwentyo ebweru nakolera sente awo natandikira okubanga nga nziweereza wafunira omukwano gwo mwali mwogerayo wali wamusanga Kampala twali twogera we waffe Kanungu ku side y'oyo taata omwana wange gye namumanyi naye alinga mulamuwo naye kati ne tufuuka bakyali nnyo to the extent nti nkuteresa sente ate nga nyina family yange nkuteresa sente nenkwesiga n'omwana wange ebintu wemba mbisindise nga bivudde Saudi nga gwe bituukira ku ggwe nkusindikira essimu naye naneesiga nga mbulira ebyama bwebiba nga batawuse ne bbaawe nga ngamba nga bbaawe tabawadde sente nga ndinga nze nga mugatola kuzenkuwa kubanga era ne sente zinamusindikiranga ye yali azipulaningira ebiseera ebisinga
nze nansindikira nkoze kino naye bulunaku lwe namugamba tutuddeko nga alina kudda tunamugamba wanyamalayo bbanga kyewona omukyala alina omwana nga nkomyewo wava era wasigala Saudi ennyumba yawe nga wakolayo mayumba ngana wakoma wokka akola mu nyumba nyingi ngamba kati wano ng'okyaliyo watandikira omuweereza ssente nali mu Uganda nga gwe nayingirira ebweru bwenti awo nenfuna tandika okufuna ssente nyingi we nafunira ekirowoozo kubanga yeye yampanga deal nga ngamba wano waliwo proti endiraanye naye nungi kanungu busiya busiya nga wala mwana wange busiya proti nemubuza ya sente mmeka nali nsevinzeko sente yangamba milioni 6.5 6 nga yenkana 5 ku 10 proti yali 50 then nemusindikira sente asobola musindikira obukadde 4 nasasula obukadde 2 nabukolera mu mwezi gumu nembuteekako netusasula proti nemuweereza balance nsasula proti newayitawo myezi nga 2 nampa ekirowoozo ekirala nagamba naye njagala oveeyo ng'olina naawe koolinawo kale ng'amuwuliriza nemugamba olina kirowoozo kinangamba osobola okutandika n'akakadde kamu notandika n'ozimba poloti yagula ya ndagaano ya kyapa yali ya ndagaano nali nagulayo mu Basaamya kenga kyagula mu Basaamya gwo era nagenda okutuuka nga bannibazi bange ojjeko ye bonna Basaamya wagula mu Basaamya omwami we mugondi Musaamya omwami we oba Mugisu mpule byawogera sibitegeera wanyala kati netutandika n'okuzimba nno ennyumba kati nga ifanya abikuweereza wano mugule ettaka akuweereza endagaano byonna twatandika tuli bulungi byonna nga bimpeereza netutandika okuzimba mpolampola ennyumba nga buloka ntandika okuzimba yatandikira ku mizigo gyali ena n'agenda ngayongerako rentals kubanga nali planning nzimbe lodges kuba kati ye business ekola wano lodge bwe bakugamba ye business gwakoma jjo genda mu lodge alikuba bakugamba kyekola nze kyenali njagala kyenali mbaze kale kola lodge nokana azimba rentals nya netongerako netambula netuuka mu biimu bwe yatuuka mu biimu ate awo ebizibu tesiwe byatandika ndaba waawo biimu awo naye akakokotaawo bagisiba n'okugisiba bagisiba obuzayo kugira kuba sereka kyakoma baati awo gamba kanyo kanzimba ekyo nkimaze zimba yange netambula awo netuukaawo ng'omuweereza ssente ng'amuweereza ssente ekizibu ekirala kyaliwo omwana wange yali abeera nani muwadde oyo kennyini mukwano gwo ng'alwala buli mwezi aba ku kitanda omwana jjukira obeera eri ne bakugamba omwana wo mulwadde n'ebyokola tebijja weeralikirira tolya teweebaka naye wekyasuka ng'omwana ayagala kufa naye nga amutwala mu ddwaliro tebakebera nga tebalaba kimuluma tebalaba omutwe gwokka gwe yali akaaba omutwe n'olubuto naye nga amutwala ne bamuwa eddagala ne basula ne ku kitanda ne bavaayo omwana n'alwala omwana wange bwe yalwala nentandika nange okuloota nga agaloota agabi base omwana afudde ndaba tuli mu kyalo tuli mu kuziika biki omwana ntabuka we nasalira amagezi neŋŋamba kaneetwale jjukira eri wooba okooye weetwala ku poliisi oba ogenda kukubona ne weetega poliisi engeri gy'otalina passport naye omanye ekizibu ekyaliwo bwe natoloka bosi wange yagenda nandoopa nagamba simanyi mubbi ebiki okwetwala ku poliisi bantutte ku deportation
ntuuse kuteekamu ebigalo mbugwe tofuluma mbugwe tofuluma gwanga bosi oyo akuteekako omusango olina okusooka omulabi ne bagamba ddayo okole nenzirayo n'okola nenzirayo nenkola nemala emyezi 2 nga nkola naye nga omutima gwange teguteredde olw'omwana wange mwana yalwala nnyo nakoga ne bansindikira ebifaananyi ng'aweddeyo ng'alinga amagumba asigaza amagumba meereere mempula emirembe gimbuze kyokka sente zonna nali nzimuweereza sirinaawo kaashi kati nga yagamba ki ekiruma omwana teri kye balaba mutwe na lubuto olubyoka bimwana gwe byalaka ovanga ku mwana yava n'emugundi enviri zonna ne zibeera akakatyubu ne kazibeera yellow lwali lumbe Luganda ndowooza nze ngamba alina kye yamuteekamu kuba oyo omukazi yenamala omutegeera namanya nti yali mulogo ye alaagala nkolemu ssente ndowooza naye agule ploti oba ezo ssente zemuweereza nfe ebintu abisigazi kuba ke yali abala nakiyalayizinga nga ntuse wano e Uganda ng'ayagala omwana afe naawe ofe atwale emaali yo gy'okoledde mu Bwakadaama emyaka gyonna okutoba kw'otobye kutoba n'ogenda mu kiyo n'okolayo n'omala ng'omwezi boosi n'atakusiima ne bakugoba nga tebakuwadde n'olwataano ambi that's bad gujjukira wali oli wabweru tolina wowaaba oli ku risiki yo era abaana abasinga bali ebweru nga woyogedde beeyamu beetunda bakoowa embeera embi kuba wali omuwarabu okumukolera n'akusasula guba mukisa enzi baali tebanyaganga okuggyako famire emu gye nagenda n'enyaga keteeza ffe abalina bakyala baffe nga bali mu Bwakadaama eyo tweraliikirire awo zanje eno 10 nsinga munnange 10 nsinga neekuumidde ggwe kumbi mweralikirira abaana bali eri bakikuba right left center beryamu sente betunda betundira ku masimu okwetunda bino ebyokugenda kati awo tuli Saudi tuli Dubai Saudi Arabia Saudi betundira ku simu kati kucha kwa WhatsApp balu ku app ku app balina app ze bakozesa Tinda balina bakozesa Twitter betundira ku Twitter wetundira ku Twitter ate abawarabu balina sente babeera okwo ku Twitter abaana balina engeri gye bagikozesa balina engeri gye basindika ebifaananyi kubanze nyina omwana gwe nali mukyatingirako nampa sente nga gwa amuwandiikira mu Luwarabu olutonotono ng'ayogera n'ekigagga akikuula omuwandiikira Oluzungu bamanyi Oluzungu baba batranslatinga baana beeriiramu ddala eyo bakolera ddala ssente ate nange singa nalabuka nalibigenze naye wali etunze wejjusa obuteetunda wangi singa nalabuka kubanga kati ku byolabye tewali kikyanyeenya lwakuba ebizibu byenyina kati bingi naye wejjusa obuteetunda ng'oli Saudi abaana bali eyo bakikuba omwana asobola okusitula kalina ng'ali eyo Saudi mbalina emikwano gyange bakyaliyo nga yeetunda n'azimba kalina kalina nga bamugulanga ssente mmeka ng'amugulanga ssente kati omuntu wabanga omuntu ajja kusulako ekiro n'akuwa 10 kakadde n'akuwa obukadde 2 ekiro kimu obukadde 2 osobola okukola obukadde 3 basinga n'abeemuppi baawe gye bali beetundira ddala abaana kyobola tebaagala nakukomawo Uganda abatolosi sirina gwendumba atoloka mu kiyumba n'agamba ekimala kangende neeriemu naye agenda okugendamu eyo embeera aba ayise mu bintu kati nze nga nkunyumiriza nti bankuba avaayo nemala omwezi ng'ekifuba kirima kuba baali bankuba nnyo nga bakubisa ebiti oli alina kabatuuni nga kankubisa bwe nalaba nga ngonze kumuwa essimu yange babakuba abaana babakaka sexy otagikoze boosi wenyinyi omukyumba nagamba mpaako fuluma ate abasajja beeri baagala nnyo n'okulya mabina kati gwe oli wakuna
Abasajja abawarabu baagala kubyama amabina. Mugamba zino story nze sigendangako Saudi sigendangako Dubai ne kati nakola ino interview yakuna nga nkola ku bakyala abali abadde Saudi e Dubai kati ono wakuna nga akingamba omwarabu ku bina kwatava era n'abakazi baabwe bennyini babajja bina kyovola abakazi baabwe babeera mbeerera jjukira tebaza mbeerera balinga nga bali virgin kati nkwano gwange yanyumiza omuwarabu bwakutuukako gwe n'asanga nga otumanya Abannayuganda bwe twakola nga wasika emiguwa like ayasamirira yena n'asanyuka mukwano gwo oba ggwe nze nange nalinayo ekiwarabu naye kyali kimu nakati nkirina kimpita nakirimba mbu bampitaho hope kikuyita hope kati munyumyamuka oyo mutabani wo kandabe tunyumyamu era kikyanyumizanga mbunze madamu wange ekanzije nkikolage ekikuyita hope kakisaako tati wakisaako tati okiraba nalina ekiwarabu kyange naye olwokuba nti kati nze bandipootinga sobola kuddayo kakyafunayo omupya muvubuka muto kakyakuweza ku ssente kyampa naye eri we namusinkananga ampaayo 5 8 wamulaga ku bigaaga of course anti wenkunyumiza omuwarabu bw'amala okukulaba bw'ati naalabako bulabi bw'ati kyova olaba abaana abasinga abali abeetunda balina ssente ajja n'ayasamirira kuba abakazi baabwe tebabirina banyirira talina kigaaga abakazi banyirira abakazi balina figa abawarabu bakola figa naye abakazi baabwe tebawoma tebalina wallers era nze nateranga nnyo okwala obuliri bwa bosi wange naye osangawo oils nga zabika 3 ku meeza waliwo olive oil gye bakozesa kuba abasajja abo babali akabina mwena abawarabu bafe tudde ku mulamwa balinga furniture abawarabu kyova abasinga bawasiza Abannayuganda kana abalenzi nabo beetunda Bannayuganda abasinga kati waliyo olaba oyo Mutima bamuyita Mutima yeyita Mutima yaliwa yava Katali Saudi Arabia yabadde anyumya yani Mutima basta akolanga Mutima sta yali bad black yagamba mbu yazaala mu bad black omwana byaliwo dye waliyo jamulaba omwana oyo ali Saudi kati yasookera Kata bamuyita Mutima Mutima akolanga Mutima sta yetunda bamuli akabina nga simunanga okufa page yange tujamulaba atunda ki yetunda mulenzi naye yetunda yakunyumiza engeri abasajja b'e Saudi Arabia engeri gye balyamu amabina ati abamugula balabu bamugula abawarabu bennyini kuba Saudi Arabia tewaliyo bantu balala abawarabu basibe basingayo Saudi Arabia teringa Dubai ereeta buli kakikyabu Bangladesh baki ne Saudi Arabia abawarabu be basingayo kati government ekimanyi nti yeetunda government ya Saudi eyinza okuba tekimanyi ate nga mwabantu mukimanyi kuba naye abyogera mu Luganda so abyogera mu Luzungu bwe bakimanyira Kabaka weddemu kuba aba exposinze nanjo yenyiga bikaseera ku Mwarabu njiga ebintu bingi byenkola interview nga zino ku Bawarabu Abawarabu balabe edduka Abawarabu nababeeramu Omwarabu yalina buli muze gwolaba omuntu gwalina naye tebanywa mwenge ne balina buli muze omubi naye mize bagirina balina emize emibi bannange Abawarabu zinakolako ne mu kiyumba nasanga omukazi yali yeetunda nga Mwarabu nga Mwarabu naye ng'alabika musigazi yali talina musajja
bine byebweru naye nga yampitanga mukole massage olutuko osanga ekiriri kyonna amaze okukyala olutuko mumukwatako bw'ati ng'atandika ng'atandika okusinda ng'atandika nga yeegonza ng'olaba alinga alina kyeyayagala okugamba bwe nalaba nga bimpitiriddeko neemuddukako ono omukazi tankozese Lwaki akukozesa mukazi mu naye sente zino tuzinoonyeza naye mutobye mu bintu Allah azibawe kati wabawo n'abakazi nga bazimbya nyinga nabo bawalabu otukawo nga ali mu mood omukanga ng'omulaba nga ajja n'akwemoolerako n'okera ku makya n'oyambala otaddemu guteeteeyi gwo oba uniform mashallah enteriwa nakwatako bwati agamba ati enteriwa mashallah ti oli mulungi akonkayize enteriwa mashallah yakagamba oyo ng'omanyi oyo DJ wa Shalom ng'omanyi oyo mashallah kale nze abasajja b'awaka bansoberanga nabo babakwananga babakwananga tajja bewaka abasajja b'ewaka mama bati abakazi baabwe yetakwana naye oba olaba eriiso lyakuba agambe nowekikwatirako bwenti omusajja asobola n'okuva eri n'akubuuza ekintu ng'akiraba just ng'ayagala kwogera naawe batwegomba era kyobola abaana bali eyo baba kutungira yunifomu binene figa ebule alabike bubi kati Shalom ebyo byonna n'obiyitamu omwana n'akubba akasente ko omuntu n'akola ebintu by'amazzi nze saalifuddeyo kubanga nkyali nsobola okukola kyali muto nkyasobola okukola naye ekizibu omukazi oyo we nakomawo wano embeera yatandika yayonoonekerawo nakomawo natuukirawo ejjukira n'ebintu byonna nali mbisindise kumana nali mwesiga ebintu n'embiyisa mu Kampala paka direct busi bewajja nabyo okuva eyo nalisooka nga bisindika twalina abaali batusindikira Kagoye engeri gye twetwala ku poliisi of course tosobola kujja na bintu omala kusooka bisindika byonna nembimusindikira nemugamba sumululako ensawo emu mujje mu byonna bye mwagala kati ye ensawo gye yasumulula yajjamu engoye zange ez'omunda nika n'akaleega n'abaako wabitwala n'antambulira nga sinaba kujja bwe natuuka tekyamusanyusa yagamba akiwaze nga tongamye kuba namugwako bugwi kiyakukima ku airport wamuwa surprise namugwako bugwi nasanga omwana wange yandaba yakaaba n'akaaba nemanya omwana wange abadde kituufu abadde agenda kufa nange nenkaaba ng'omukazi atulaba atandika okugamba omwana kati Joel kiki ekikukaabya olabye maama wo mu kifo ky'okusanyuka ate okaaba omwana wange yakaaba nange nenkaaba netwehaginga kumala ng'essaawa kati nembeerawo okumala ennaku nga 2 obeerawo oyo omuwala mbeerawo mukazi yalina n'omusajja nga ntandika omubuuza nga we byagenda ng'amubuuza mpa endagaano ndabeko endagaano y'ettaka ng'asooka abuzaabuza ng'amugamba mpa endagaano ndabeko jimpe no kati nazi jimpe gyeterekere endagaano ng'agijjayo ng'agimpa nga nsanga ebintu like gye yampa ku ssimu nga si yeeri gy'alina eryo ettaka lyali liyise mu mikono y'abantu ng'aba bannanze ndi wakutaano weebuuze baali batundira kikati mu mwaka gumu omu yasooka gigula $4,000,000 omulala n'agigula 4.5 omulala 5 kati nze nagula 6.5 okukirira wansi nyumba bwe yazimba olabe ku ttaka lyo mukwano gwe lyakuzimbya bwaweerezanga ssente omanyi nga kutuuka muno kuva wansi mazzi
nyumba yatitira yonna kumanya nyumba baali bamusitopinze naye ziteyangamba nesigala muweereza ssente yakuzimbira yagulira mu lutobazi nga mwataddewo x eri bw'ozimba nga like ennyumba obadde nga toli wakugizimba mu kifo kirungi bateekawo x ne bakuyimiriza ye teyakigamba ne mubuuza x gye batadde ku nyumba yaki nagamba nti abo bakanso baja ne bagira nga natandika okwogera ebitakwatagana nangawo wezaaviirako netutandika okukola ki okuyomba netutandika okuyomba nengamba endagaano ndaba eri different nengamba kiki kyewagenderera ennyumba yonna ekyamye mu maaso ekyamye kale oba yateekanga abantu bali like mikono mingi simanyi yasimawo ekinnya ngaawo mu maaso ne mubuuza ate kino kyaki kyona kijjudde amazzi kati omwana wabe ndi waba atambula n'agwamu ekyo gyebyo byonna bidda ku nze jjukira nakomyo sirina ssente awe twatandikira mukazi n'antabukira n'agamba nkuyambye abantu temuyambika nenkuyiwirawo omubiri nenkuzimbira nengamba mukwano at least wandingambidde wat first nti wali olina ssente zoyagala nenzikuwa nentereka obusente bwange netuyomba nanyombesa n'agamba gwe olabika tomanyi nze ndi munyarwanda sobola okukola ekintu kyolifa teweerabidde ate parking ebintu byo byonna ove wano kuba nakuyamba nga manyi nyamba omuntu ate laba byongamba nange nemugamba nasindikira ssente zange nga manyi sindikira mukwano gwange anjagalize ebirungi basinga mutemuziteeka mu banka abakola ebweru simanyi n'abawalabu balina no olosere ssente zaabwe zirimu oba lusitaani oba zirimu omuzimu zisulanga omwana ng'agamba nti ze ndi successful abaana basinga baliyo baafu simanyi nakumanya akugamba genda nviira omukazi yangoba zaalina sawa zeregula ekiro nangoba omwana wange naye walanga bitabuse nga wenzira wadda na maama tosobola kundeka wano ebintu ne bambika sikabweru nentambula nenviira omukazi nasooka agenda wa chairman nemuliramu byonna nenga omukazi ankyukidde kino nakino naye we nali nvaayo yaŋŋamba tulisinkanira Magombe ate ojja kuzunga n'ensi eno nemugamba nigwotiisatiisa naawe omanyi byempiseemu yaŋŋamba yagamba ojja kuzunga n'ensi eno naye kyeyaŋŋamba tandise okukiraba otandise okuzunga kati oyo mukwano gwo mukyayogera soogeranga naye nze yambulookinga soogera naye yambulookinga buli wamu kati ono omwana ali luddawa omwana wange kati ali by the way gwe navayo nentandika obeera enekyanja ekyanja walinayo emikwano alinayo nafunayo landlord wange nanfukira ng'omuzadde anti kati osobola okufuna omuntu nakusingira n'abafamily yonna ayino bwe nalekera omwana wange since then paka nakati niwe mba ntambula mulekayo omwana yafuuka part of family ne idigo nazze nenjiriira kale omwana ye kati ali bulungi kati gye mbaddeyo bamulaba asomera ekyanja eri kyanja junior kyanja junior sina ssente zaayo asomera kyanja naye kati we navaayo nentandika process ngamba kangende Dubai process neyitamu bulungi gwe nasooka okuwa ssente zange yazirya naye olwokuba nali ntunzeeyo akakataka namala nekatunda omwali ennyumba naye sobola beerayo kuba omukazi naye nkubuulire eddogo gye liri ate liri nyumiza omukazi nali ndi awo nze nengamba kantunde nveeyo nenoonya abantu nenteekako bloggers nenkola ki abantu nekasooka kagaana okutambula naye nemala nenkadondola kozi nalaba nga sikyasobola beerawo oyo omukazi ekigambo kyangambye ajja kusooka ebusi yabasalawo mangu nenkatunda nenvaayo
Ubwo sente bwe nakozesa ne processing netwale Dubai. Waddayo Dubai? Nagenda waddayo mwaka ki? 2023. Naye ng'era natuuka e Dubai ne ntandika okukola mu biyumba olw'engeri gye nali neetutenga nga nvaayo ngenda mu kino nenkola obusente ne mbufuna. Esente za Dubai si nyangu naye nazifuna. Nagezangako ng'omukazi nenkola nensooka nentereezako waka ewaffe. Ewaka mukyalo. Naye nga mpulira siri bulungi nga mpulira essaawa yonna njagala nzire e Uganda. Mba ndi awo ne mpula nga njagala nkomewo. Era namalayo omwaka gumu. Dubai namazeeyo omwaka gumu n'ekitundu nenkomawo. Nakomawo nyina ssente. Nentandika business. Ntandika okukola nga nkola ebbaala e Kawempe. Naye owenkugambidde nti buli kintu kyonna buli kye yaŋŋamba nkintandise okukiraba. Business teyawangaala wadde emyezi 3. Ebbaala jjukira nali nkitaddemu ssente 5M buli kimu nkirina pangisiza emyezi 3 gyagwako nga n'ebbaala yagwawo dda. Mu ssente zange ze nakola e Dubai. Awo obulamu bwe bwakyukira bweyongera okutabuka paka nakati wondabira. Ebyo byonna saali bifuddeko kubanga nagambye nze nkyasobola okukola, nkyasobola okugezaako naye kukola buli kyenkwatako nga kifa. Awo wendowooleza mukazi oyo yankola ekintu ate nga sikiri serious. Tetwaddamu okwogera paakati naye like mu mwaka oguwedde nga nvudde ne Dubai ndi wano we natandikiranga okulaba ebyo ebintu bye nkugambye. Sifuna tulo, seebaka, ebizibu like buli kizibu kintuukako kituukira ku nze. Ne bwe mba ngenze ku mulimu nti ngenze kukola n'abantu nze ab'ekizibu. Baba bandaba ng'omuntu omubi ennyo bampala from nowhere ne mukwano gwe gwennyini gw'ofunye naye n'akwefuulira. Ebyo byonna sibifuddeeko. Mba neebasa ekiro. Nsooka kuloota oyo omukazi musiraamu. Nsooka mulaba ne mmala neefuna ebintu ebinkozesa nzigenda okudda engulu sanga nzenna ntoyye. Ebintu bikozesa ekiro ogenda ozuuka ku makya nga yonna opinga nga gwe bakozesezza. Nsooka kumulaba oyo omukyala kitegeera ankoze ebintu bingi, sente zange ze zifa, buli akwata ekintu kyange akiremera takita. Kati ngeye Kawempe gye nali mpangisiza okuvaayo ne landlord yamala akwata ebintu byange ng'embeera egaanye kapita busi paka nakati like ebimu baabiremera. Kati olina w'okola? Nina wenkola. Naye nga nkugambye nti buli kimu kyantabukira. Gwe naawe nga we tutuddewo naawe kati osobola okunvuma from nowhere. Gwe terinkolako. Abantu bampalana ku mulimu sirina mirembe, oba wakafuna omulimu ogenda olaba nga bakugobye. Nze naakatandika kati bwe navudde ekata navuddeyo navaayo mu December naakatandika okupangisa. Badde like sirina wendi nga ntambula butambuzi. Nva ku mulimu nzira ku mulimu at my age nosanga omuntu ng'otambula butambuzi nga tomanyi muntu kye yakukola. Naye nange nina we nagenda ne bambulira amazima gennyini ne bagamba omukazi y'omu akuliko akukola ekintu ekyo ate simanyi.
simanyi kyenyinza omukola. Olina kumusonyiwa. Nze namusonyiwa dda neemuviira naye ate kati yala akyalemezaamu. Abantu abalogo lwaki babeera like baagala akulabe nga gw'otaala. Jebbi lwaki mulemezaamu mu abalogo? Balemezaamu. Temwagala muntu ali bulungi. Omuntu n'akuloga mwaka ku mwaka. Nze namuviira ne ngamba kangende ntandike bupya. Agamba ojja kuzunga n'ensi. Genda weetunde. Kati wali weetunzeeko? Setunangako. Okujjako. Tekinnakwata ekyo. Twebaza Mukama. Okujjako bwe nava eyo nga sinagenda Dubai. Nasooka agenda India. Ng'omukazi antutte. Nakolako story ye India wano. Neefuuka story ye India. Omukazi yali antutte eyo natuka ne binnemerera nze njogera amazima. Wagenda okwetunda India? Omukazi yali antutte neetunde. Lwaki byakulemerera? Byannema. Kyekyaliwo? Lwaki byagaana? Abantu beeri baki baavu. Nga tolina kaguza muyindi mwavu. Omukazi nga ntutte mbu simanyi nsasule miliyoni 2. Ogenda weetunde? Ngende neetunde. Omwe miliyoni 2 aga Uganda? Yeah, business abakazi gye bako. People have money. Abaana bali eri babona. Can't you invest that 20 million here? Tusobola kwata sente miliyoni 2 ozikola mwana ekintu wanene. Anti awo beera osasulako mpola mpola. Sigamba nti ozikwata mulundi gumu n'ozimuwa. Singa oba ozirina zosobola. Kati ayinza weetundako ko. Nze natuuka ne bindema wamma. Nga bakasitoma ki bawunya piripiri? Bakutwala simanyi genda ku kikubo oyimirire ino ogenda ng'oyambadde canvas emisinde polisi yeri yeetooloola ogenda oyambadde canvas polisi yeetooloola batambula n'ezibatuuni ze bakubisa babakube wali omwana twadduka twali tuli kukubo ne tudduka kati ne tutuuka ne tuwalampa be batusangayo omwana yabuuka bwe yaggwa teyavaawo yafa nga Munnayuganda? Nze buli mbeera ngiyiseemu kyova olaba omulambo baaguzza ate baguzza bagwokya bwokya. India ogimanyi India ya bbeeyi. Kale obeereyo ng'oyogera sister wange yabula tutayogera ku WhatsApp kumbe sister we baamwokya dda yafa ali mu ggulu. Ya bbeeyi ate waliyo bakazi bokka tewali basajja like nti Abannayuganda abagenda baba bagenze kutunda njaga Nigeria be baliyo. Kwegamba kijyawo kyalo e Uganda tuli bagagga nnyo kyova olaba abayindi bonna bali eno. Kati mukwano gwe otaakusuula eddalu. Ate nange kye neeralikiridde ate kye neebuuza omukazi andemeddeko n'akagenda ekkata 2 months back n'akakomawo nawe byagaanye mazeyo myezi 2 ne bankwata. Ng'okola ki? Ng'okola ki? Ate nali ngenza okukola door to door. Oyo ogenza kukola door to door delivery cleaning. Kati bakwatidde ki? Nali ndi awo ne ndaba nga poliisi emutuuseeko. Oyimiridde ku ofiisi? Anti jjukira nali ntuuse mu overstay yali antutte yali ankozesa ka visa ka mwezi gumu. Ntuuse sinafuna ssente ziteekamu visa endala. Ne bankwata eri bandipoting. Bakudipoting e Saudi, e Qatar ne Dubai. Dubai nkyasobola okuddayo. Dubai neegyayo nzekka. Kati oyagala omulabi wa Shalom 256 nga tumaliza akuyamba atya? Badde nsaba kwogerako n'omukyalo oyo. Eyakuloga? Andoga, teyandoga akyandoga. Ansiraanyiza omusajja aba yakankwana leero. Enkya nankyawa ye kennyini. Seera musajja mu bulamu bw'ensi. Awo ndaba. Abandi sajja baabo oyo Mukobbeeka ono Jebbi. Njagala omusajja wavunaanize.
Ochirabye? Sagala boyfriend at my age nange kya dating. Ochirabye? You're not responsible. Ono yesibye obututwa ku kyenyi. Yangamba ojja kuzunga n'ensi naye mutufu nzunze. Sente nzikola nenzirabako bwenti naye zonna ngenda okweganga nga sina na 10. Omuntu nakutambulira ate muntu omusanyiriza kwekwasa muntu mulala y'omu kuba nze mulota mulaba. Bintu bikozesa. Ebintu byansindikira amasima amajini yagajja Kenya kuba aliraanye Kenya. Amajini yagajja Kenya. Ebintu bimazeeko emirembe. Nze neeyo ku mulimu gye nkolera nze mbasooka okuzuuka ne bambuuza gwe lwaki teweebaka. Siina gwe nsobola okubinyumiza kuba abantu b'ensi bamanyi. Naye ekintu kimpitiriddeko. Tubikutta. Kintu kimpitiriddeko. At least nange. Omulabi wa Shalom 256 andaba. Seetaaga buyambi bwa ssente kuba nsobola okwebeezaawo. Natandika okwebeezaawo bwe natandikira okuba ekyeyo neemanya nti olina okwebeezaawo. Neebeeza kola ssente ne neebeezaawo naye kizibu kyenyina kiri kimu. Omuloga nzita. Omuloga ndemeddeko. Omukazi andemeddeko. Kiba kisoboka mukubiro mubuuze. Ofa kino ono muwala. Kuba nze namuleka njirina. Leta mukubire kuwa. Netandoga nange. Omubuuze kiki kyafa nange. Kuba kwetonda nze ngende mwetondere. Kate walemezaamu nnyo nange ntambule. Ogenda ologe? Kanjiteeke. Naye lwakuba basawo b'e Uganda nabo babbi. Ndakutwala ewa pasta. Ndakutwala ewa pasta. Yanyi omukyala? Bamwita Rita. Naye kati Musiraamu naye lwaki simanyi yeyita Rita. Hello. Good morning. Good afternoon. Morning. Ntokerako nani? Assalamu alaikum. Hello? Ntokerako nani Sevo? Yogerako ne Leighton Kawesi. Kugamba okyaliita Hajat. Kyendi obadde oyagala otya? Kaakati munnange kyembadde mbuuza. Omukyala Ruth omuwulizaako yali yampa ku nnamba yo mbw abeera ewuwo. Ate abeera etya ewange? Nali twakuma okwogera ngamba abeera wuwo e Busia. Yali yampa ku nnamba yeeno. Ruth aliwo na muwala yali e Saudi Arabia. Yennyini oyo yali omweru e Saudi Arabia omweru. Gyali akyali mulamu. Kyogamba yafa. Nali manyi yafa. Nga ki ekimutta? Ebizibu byalina biyinza omuleetera stress naafu. Alina bizibu ki ate? Abimanyi byalina ebizibu byalina abimanyi. Nze nali manyi yafa takyalina mulamu. Nga waliwo ekyamutalo yamuloga afa oba? Kirabika. Kati nza mufuna ntyo muyambayambako. Kwanze nali bbaawe. Ate bbaawe munoonyeeko bw'abanga oŋŋambye akyali mulamu munoonyeeko. Nanti simanyi oba mulamu oba yafa. Naye yali yampa ku nnamba yo. Kati yali yakuwa ennamba nkuyambe ntya? Oba wamutta? Oba wamutta n'omukweka? Nze nali manyi yafa kituufu era neewunyiza nnyo omuntu okunkubira nga mbuuza Ruth. Kitegeeza byayogera bituufu wamuloga. Era yali asaana kulogebwa kaava eri kamanja ssente mukimanyi nga kanteresa ssente. Eba nnanga abantu bazibu gwebbayi. Naye omuntu akuteesa ssente lwaki ate oba omuloga? Ndowooza owulira. Subhana Maliki al-Quddus. Ndowooza owulira bw'ayogera.
Nemwe ntidde olidde omukazi wange mbadde mmanyi yafa mbukamanja sente bye yakola byonna bitegeeza tugagendako ow'omusumba ali eyo oba so otuyamba asobola oyamba omukyalo ono kuba ku namba yange y'essimu nze saagala buyambi bwa ssente twagala ssente asobola oyamba omukyalo ono ebimukozesa ekiro ate nze mikwano gyange bandaba oba like ka video gagenda okutuukako balekerawo kubinsharingira kuba bwe ntuukidde okujja wano nga mpulira bakusharingira ki ala interview gye nakolako ne Alan Cruz naye yali ng'eno story yali yagala faanagana n'eno ne babujja nga babunsindikira ng'olabye biki ebyo mikwano gyange temubinsharingira nzize wano nga ntegeera sitamidde neereese Shalom nze namunoonyeza si eyanoonyeza ekitegeeza atanoonyereza ebbanga bambi yes ekitegeeza simanyi nakumanya nina obulumi naye omuntu omusaayi gwa Yesu gumala tulina kukwasa omusaayi gwa Yesu omuntu waba ndaba kati baguwondaba wano tosobola kukitegeera naye kyempitamu tugenda tutereera tugakukwasa Yesu n'emikwano gyange gyenyini gigamba naye gwe yakuloga kulengera tugenda kukwasa badde neegumiza nga zaagala kaaba naye kyagala naye Yesu ye Saabalogo yasinda tugenda kukwasa Yesu tugenda kusaba tugenda kusiiba nobeerawo nga tolina na musajja akugambako wallahi nobe nga tebadde omusajja agambako mbuwoowayi ejjabbe muli bazibu akujja kulabako bulabi kukozesa ekyebi omuntu nakusiranya munakujja byoseka nagembwa alina eddeere kazaali mukaaba bokukwala akantu nga zaali mukaaba muli mukula amabeere omuntu nakusiranya nakutambulirako kati oyo mukazi nze neemufuna walaayi nyinza omutaagatagula mukama agenda amanye ewuwe naye saagala genda kubanga mpulira enaku mpulira obusungu tugenda mukwasa Yesu abasobola otuyamba oba seeka oba pastor struggle oba musawo nedda Maselaavu mpulira agamba nnyo mbaayina omusawo we mukwano tugenda kukwasa oba TikTok ate kati kankule ekizikiza eddogo si ddogo you cannot be both of you nga muloga one has to use something superior and that is God. Me, I'm going to recommend God. Nanze Shalom, I'm going to recommend God. And I know God is good. He's going to sort you out. So naye nga mwagala wango inayo musumba wo ba abali na basimba oli na mazigima luku yomanyi. Oyo mukazi onywa kulukuya nona akusisoroti. Ati zo siri musina byonna nabikola. Ne sisoroti munaba. Naye omuntu aba yakola ekintu ekyogenda okulaba mpaka kufa nga bwe yakyogera tukyasinkanira emago ekigenda kutuuka twakutwale wa Pastor Robert Kayanja ku Miracle Center tutwale yes kyakusabira Shalom manyi nja kuyambibwa kubanga enkutuuseeko bagana kuyamba alaniye namuvaako kubanga naye ya tryinga yasikolako kyasobodde naye ndowooza ebyebiseera ebyo TikTok yali tenaba nnyo kuyamba nnyo. Tezo oludde mu nnaku? Ndudde mu nnaku kuva le nave Saudi Arabia. Gwe genda ku gundi ku YouTube ya Alan Cruz yabo batonsange. Lwaki oba ologa munno? Banaye abantu abali eyo. Nakyala nateekanga ye namba yange abasajja ne bajja nga baze kunkwana bukwanyi. Nze neetaaga buyambi kati sikyagala kuteekayo namba. Abali eyo kunyamba ne ku TikTok kwendi. Ng'okola bweru nkusaba busabi toweereza wa Luganda Center mukwano gwo okwewala ebintu nga bino. Sente ziteeke mu banka. Banka n'eba ekubbye ffe tujja kuba enduulu.
banka ekuwa ssente zo. Ate kyemanyi bakadaama abasinga bayita mu mbegayiridde bw'oba oli bweru ng'okola ssente zo n'oba oli Kampala ng'oziweereza Busia toweereza mu ssente ziteeke mu banka. Bazitereke Banka bw'enaazibba ffe tujja kukuba enduulu. Ffe tujja kukuba banka ku bwereere. Banka ekuwa ssente kati raba yawaayo ssente baamuloga baagala kyenkana ninge yafa kubanga kibi nnyo kibi. Ng'omanyi okukola ssente naye nga zo ssente z'okola toyina ky'olaba naye ng'ozifuna buli akwata ku kintu kyo akiremera. Ky'omusaayi gwa Yesu gumala okunaaza buli bbala. Bannange kale tetugasuka lunaku olwaleero tusaba Katonda ow'ekisa ekingi akwate ku mukyalo oyo omutima yakola ekintu ekyo nawe agala otuyamba. Oyinza okuba wagamba nti ndimba naye kenyini weewuliriddeko. Bw'abanga wooli twagala Katonda atuyambe ensonga eno eggwe. Kuba ku 0705 271973 tetugasuka lunaku olwaleero naye mbaga yo story matters olugero lukulu nnyo onkubirako ne twogera ne tufuna ku buyambi bagamba agali ewamu gegaluma ennyama. Mukama abankuumire.